Ababaka ba kabondo ka Buganda basimbidde ekkuuli enteekateeka ya gavumenti ya Parish Model bagamba Buganda tegenda kubanga eganyulwamu baagala ebenga ekyusibwa ng'ensimbi zigabwa okusinziira ku bungi bw'abantu. Ssentebe wa kabondo kano Muwanga Kivumbi agamba mu kaseera kano Buganda yokka erimu abantu abasoba miliyoni 12 boogeraganya n'ebitundu ebirala. Kaakati n'abitegeeza bannamawulire oluvannyuma lw'okusisinkana ababaka batuula mu kabondo kano era ne bakyoleka nti ebitundu ebirala birimu abantu ba lubatu kyokka nga bagenda okufuna omuliri gw'ensimbi omungi. Tetusaba either batuwe ssente nga tusinzidde ku population. Okay? So si bunene bwaki bwa parish. Ekyokubiri siba kyekyo batuwe omukisa batuweyo omwezi ogu mu Buganda tujja kuba tumaze okukola parish zonna ku fomula yaffe y'abantu 10,000 nga parish. Era bagagawala nga balaba nti ffe tugagawadde berinde bwerinzi nti zaawa yonna tujja kupateekinga ku bugagga obwo. Naye kitwagala tuteekewo mbeera eyo. Kiba kirungi okugema ekyo then abantu ffenna tutambulire wamu. Either batuwe obudde tufune emiruka egyenkanankana n'egyabannaffe egyaweebwa nga bo bali 9 ffe nga tuli 6,000 10,000 oba basinziire ku bungi bw'abantu. Nali ntunula mu gazeti ne mu parliament buli mubaka wa parliament obululu bwe yafuna abokawoka abaawangula nga ngezaako okulaba naye ng'osanga yajja n'obululu 35,000 kyokka naye agenda kutwala ekifo wali wagaye nti mwekola ki mwenyige. Ababaka batuula akakiiko kanab'enjawulo nabo bagenze maaso ne bavumirira enteekateeka eno nga bwe tagenda kugyawo bwavu. Ekyabigondo oba Bugona balina abantu bangi nnyo ate okusinga abali ekabusotta. So kati ensonga eyo njagala bwe tunaaba nga tugenze mu mid-term review tusobole okugitunulamu tulabe nga tubalansinga tugabanye enkola ya Parish Model. Government ekize kino kye tugigamba kiri simple solution nyangu nnyo kwata emiruka gya Uganda yonna buli bantu bawe ssente okusinzira ku numbers zaabwe. Buli abantu baba bangi kitegeeza that is productivity. Si kuwaayo buwi kubanga basaanidde okufuna. Si enkola entuufu ne bino bye baleese Parish Development Model sirwa kuba nti twogeranga bannabbi ab'ekibi twogeranga abalabe bigenda mu maaso